The personality Nachito Remy ninga abasinga obungi bamumanyi nga Precious Remy yawuniikiriza bannayuganda. Ojja kumbuuza lwaki gwe tuula butuuzi kalira nywera mbenga ngakuwa nkwaniriza wena oli ku NCK TV. Weebale kubanga oli naffe, weebale kutambula naffe. Twala omukisa guno okuba nga nkukulisaayo yonna gy'otambulidde olunaku olwaleero. Kansuubire nti bwe kimu kitambudde bulungi era nga naawe gy'oli oli bulungi. Gigenze gitya gitambudde gitya? Weetuli nnyo butereevu okuba nga tukutuusaako amawulire ag'enjawulo era nkugamba kimu nti gwe tuula kalira nywera mbenga ndukuwa. Mwana muwala Precious Remy nga we nkugambye nti amannya g'amatuufu ye Nakitto Rahma. Ng'essaawa yakakati abasinga obungi tumanyi nga mukyala Bindeeba. Eyo yamanyi nnyo oba mukyala Cocktail, ye yaleeta akantu ako mbu mukyala Cocktail. Essaawa eno wetwogera bambi ebintu nandigamba nti bimutambulira bulungi kubanga kuva we yayingira amaka ge mukazi wattu anywezezza nga we yabasuubiza. Yabagamba nti kagwake keetoonye ye mukyala Bindeeba era ajja kuguma, ajja kufumba, ajja kunyiga ettooke, ajja ddiboobeza. Yatuuka n'obbagamba nti oyo yenna aclaiminga mwami Bindeeba nga takuwasangako toli mukyala we. Era n'atuuka obbagamba nti oyo yenna alina omwana wa Bindeeba ng'aclaiminga nti mwana wa Bindeeba tamulabirira bagende ku DNA. DNA wevaayo n'essanga ng'omwana oyo wa Bindeeba yagamba butereevu bamutwalire ye nga Mama Prince mweteefuteefu okuba nga alabirira omwana oyo. Precious Remy gye buvuddeko awo twawulirako ssaga oba mbu ba family members ab'oku sayidi y'omwami we mbu baali bamuli bubi nti ye lwaki tafuna lubuto mukazi wattu. Twali tuli awo bambi maama nga kafuna olubuto era we twogerera mukazi wattu ali lubuto. Naye nga womanyi bambi bakyala ab'embuto nga bwe babeera, ebintu bingi nnyo ebituukawo. Kati maama akaali kamanyiridde okubanga keeteekako make-up, ebyo byonna byagaana. Agamba nti obulamu kati buli ku Nakyo, alina okubaawo just ng'oluusi anaabye naye nga teyeesiize. Ate nga womanyi nti ba celebrities obudde obusinga gwe oba omumanyiridde wali nga yeetimbye make-up, yenna ayaka, yenna akola ki. Kati abantu engeri gye bamulabamu ng'ali ku Nakyo bambi nga teyeetaddeeko make-up batandise okuba nga bakola ki, bamwogerera ebigambo nti alabika bubi, simanyi wali make-up emuyonja biki naye nga ne ku Nakyo alabika bulungi. Bambi omukazi wattu alabika bulungi lwakuba nti era embeera nga bw'ogiraba nga waali. Yagambye nti olubuto lumuyisizaamu ku bubi kubanga terumukkiriza kwezisaako ku kizigo ekirungi, terumukkiriza kweteekako make-up. Ali awo ali mu mbeera ze naye ffe ng'abamumanyi bambi Black Beauty waffe talina buzibu. Naye nga womanyi ebintu by'emitimbagano social media nga waali be bazzeewo ne batandika okuba nga bamukompeyalinga mbu ali feeke, mbu omutunuulire wali simanyi ng'ali riyo, omuntu muddugavu nnyo. Naye nga ffenna tukimanyi bulungi nti bambi olubuto lwe lumutuusizza mu mbeera eyo. Precious Remy agamba nti kuva we yafuna olubuto waliwo ebintu ebimu essaawa yakakati byatalya. Waliwo ebintu olubuto lwe lwamugaana okukozesa naddala okuba nga yemmeeta ekizigo, okuba nga yeeteekako make-up, okuba nga nnaabako ku sabbuuni omulungi, nti byonna nedda. Kati mukazi wattu ali awo bw'atyo. Kyeva olaba nga kati afuuse wa bbulaaka nnyo nti oluusi anaaba n'okunaaba n'ateesiga kizigo lwa mbeera y'olubuto. So abo bambi abatabitegeera naddala ndowooza abaami be basinze okuba nga bamwogerako, be basinze okuba nga bamukompeyalinga, be basinze okuba nga kakazi kattu nga kwegamba bamwogerako ebyensimaatu ebitali birungi. Naye nga ffenna tumanyi nti olubuto lwe lumutuusizza ku kino kyali. Mwe mulindeeko Precious Remy wanaaba amaze okuzaala ajja kuddayo ayake, addeyo yekube make-up,
addeyo yeesiga ekizigo, addeyo ayake, adde mu kala eri gye mumwagalamu. Mweti mwerabidde nti bano ba media personalities obudde obusinga TV personalities baba balina okwaka essaawa yonna baba beekozeeko, omulaba ali mu kamera ate jjukira nti n'ekifaananyi kya kamera ekyo nakyo kiba kyeditinge. So naye nga kye tusuubira nti kino kye bagamba mbu ali feeke wano, mbu bw'abeera real mbu aba alabika bubi. In fact abantu abamu batuuse n'okugamba mbu bw'abeera mbu nga talinaako makeup mbu oli Sophie amusinga obulungi. Bwe njogera ku Sophie simanyi omujjukira omukyala oli gwe baasika naye omuguwa eyagamba nti mwami Bindeeba yamuzaalamu omwana naye n'agaana omulabirira oyo omukyala oyo oba bamuyita Atimu oba waati Sophie. Era batuuse n'omukompeyalinga mbw ate Sophie aba alabika bulungi nnyo mbu okusinga Precious Remy, mbu oba kompeyalinga nga tebalina makeup mbu oli ali soso nakyo nnyo ate mbw aba anyirira. Naye nga amazima gali nti omukyala Precious Remy mukyala mulungi, mukyala mulungi, naye abakyala bonna bonna ndowooza mukyala yenna yali asituddeko olubuto ndowooza ategeera omukyala ono Precious Remy by'ayitamu ne mu mbeera mwali okubanga essaawa ya kakati ali afaanana bw'atyo. Abantu abamu mu kaseera nga kwabeera olubuto beekyawa, aba yeekyaye, abamu nga n'engoye taagala kwambala, abamu nga n'ebintu ebimu bitunulako obutunuzi mu butuufu nga abulwa kuzza balansi. So bamaama basaana ekitiibwa, bamaama b'eggwanga basaanira ddala ddala ekitiibwa eky'amaanyi ennyo kubanga emyezi 9 si myangu, si myangu. Mukazi wattu laba embeera mwali era kyemanyi nti olunaku olwali baasumulukuse alisanyuka nnyo nnyo nnyo. Naye Mukama mulungi nti si gwe mulundi gwe ogusoose. Precious Remy already ayina omwana Prince, ffenna tumumanyi. Endowooza embeera just emusuuseeko kankyogere bwe ntyo nti ate mwe mumanyiridde abasinze obungi oba abasinga obungi mumanyiridde mu mbeera eri ng'ali ku kamera ayaka, aliko makeup, bakyusa buli kaseera kino na kino, naye kati essaawa eno munnange embeera yamutabukako, alina okusigalira awo nga bw'oba yanaabye ka makeup nedda, kweteekako kino nedda, kazigo abeerera awo ku nakyo. So kyeva omulaba nga abasinze obungi bamusekerera, naddala abaami bwe basinze okuseeka kubanga asuubira mukyala okubanga ate avaayo n'ayogera ku Precious Remy naddala mu mbeera eno mwali nti ayinza okumwogerako ekibi oba n'amusekerera nti nti simanyi ali feeke biki nedda. Abakyala bo bonna bonna babitegeera embeera eyo mwali essaawa ya kakati. Naye era tusuubira nti munange Mukama mulungi wanaaba amusobosezza amusuusizza bulungi ng'asuuse bulungi amujja kuddayo mulabe Precious Remy oli mukyala cocktail ng'azzeeyo okuba ng'ayaka, ng'azzeeyo okuba nga anyirira. Naye embeera mwali bambi yemutuusizza ku kino okubanga essaawa ya kakati tasobola kubanga yeeteekako ka makeup n'ayaka nga mmwe mumwagala. Naye nga all in all omukyala ali beautiful nnyo, ka black beauty kaffe bambi tekalina buzibu. So embeera yeeyo so abatakitegedde abali abagamba abasese n'alabyeko obugunde bungi bambi nga bamusekerera naye nga embeera olubuto lwero olumutuusizza ku kino ekyaliko. Yes, tuli wamu era nga tukyatambula wamu, omukoto guli gumu gwokka, that is NCK TV. Gwali atana subscribinga ke kasiiro okubanga subscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, ssaako n'okubanga oleka comment yo. Ebisigadde byonna byonna butereevu, nze amawulire nja kubanga nga kuwa era nja kubanga nga kutuusaako. Sigala naffe, waawo.